Nze simanyirwe nakoma kubeera ku CBS. Togendayo, tosobola kugendayo. Lwaki? Kibuuza mawulire nga bagadoke bwe yabadde ayogere Katonga yagambye bw'ati. Kibuuza ba CBS. Lwaki? CBS erina license. Kukolera yeyo mu Bulange. Erina license. Lwaki terina license? Lwaki radio? Lwaki radio? Ya Ssaabasajja. Ekola nga terina license. So, abatufuga bafuga empuliziganya. Bw'oyita ku kye baagala nga bakuggalawo. Ate gwe ayogera bye batayagala tebajja kukkiriza otuuke mu bantu obyogerereyo. Ensonga lwaki bagamba nti musobola kubeera mu matawuni gano kubanga bakimanyi mu matawuni. Abantu abawangaalira mu matawuni balina amakubo mangi mwe bajja amawulire. So tebafaayo nnyo mu matawuni. Era y'ensonga lwaki ne mu matawuni tebasobola kusaagirayo nti babbe akalulu bakole ki. Yes, ebyo bigambo byowulidde bya Dr. Kano Besigye kusinziira ku ye radio CBS teyina license. Kitegeeza ki? Ekyo nno kiba kitegeeza nti radio eyo ekolera ku biragiro eby'omuntu omu oba ebya gavumenti okusinziira ku Dr. Besigye nga bw'agambye. Kakati oli ku Lisence TV bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikolikirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kadeka notification abere nga tomisinga ate ensonga yonna. Osobola tusanga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku Facebook gye tuli, Twitter nayo gye tuli nga Lisence TV ate n'emitimbagano emirala osobola okubanga ate otusangayo. Ngenda kuzaako emabega ku nsonga za radio CBS eno. Abajjukira ekyaliwo mu mwaka gwali gwa 2009. Radio CBS zalinga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omwenda omwaka 2009. CBS yagibwa ku mpewo naye nga teyali yokka, tebagijja yokka ku mpewo. Omwaka ogwo 2009 gwali mwezi gwa mwenda ennaku z'omwezi nga 10 bajjako CBS ey'obujjajja 88 ne bajjako CBS emanduso 89 ne bazijja ku mpewo. Bajjako Subi FM ku mpewo mwaka gwe gumu. Bajjako Radio Sapiensia mujimanye ey'obukatuliki esangibwa ensambya. Bajjako Radio 2 akaboozi gye muwulira akaboozi ku 2 era ne wabaako ne programs ezimu ezawerebwa ku radio stations endala ezasigalawo nga teziwereddwa nga tezigiddwa ku mpewo. Ebyo nno byaddirira okwekalakasa okwaliwo era mu mwaka gwe gumu oluvannyuma lw'okugaana Kabaka okugenda saidi z'ekayunga. Olutalo lw'omulujjukira bulungi nnyo byaliwo era bye bimu ku byaviirako CBS eno okubeera nga yaggalwa neba nga eva ku mpewo okumala omwaka mulamba. CBS we yali ekomezebwawo ku mpewo n'abagiwa obukwakkulizo bungi nnyo era bwe mbaseerabidde kwaliko okubaaninga programs ezimu era programs nyingi baaziwera okuddamu okubeera nga ziplayingibwa ku radio eyo. Kakati abaddukanya radio CBS ne bawalirizibwa abakozi abamu okubata era managing director oba olukiiko olwali lukulembera radio CBS lwakeera nga bamaze okuzzaako CBS FM baakeera ne bagamba oyina okusalawo either obeere munnabyabufuzi oba obeere muweereza ku mpewo ku radio oluvannyuma lwa gavumenti okubanga ali bataddeko akazito. Naye nga tetunaba kubanga tutuuka waawo. Ennaku z'omwezi zaali nga 17 omwezi gwa 11 omwaka gwali gwa 2022. New Vision olupapula lwakuba eggulire nga lugamba nti Museveni wants FM radios ono Besigye nga kiraga nti Museveni yali awooninga radio stations ne TV stations okubeera nga baali tebakkirizibwa kubeera nga bakyaza Besigye. Jjukira Besigye yali yakamala okubanga avuganya mu kalulu ka 2001 ne batandika okubeera nga bamukugira mu mwaka gwa 2022 ng'ennaku z'omwezi 17 gwe 11 New Vision ne bafulumya eggulire nga bagamba nti Museveni awooninze radio stations ku nsonga za Besigye. Era mbo okusinziira ku New Vision ono Museveni yali ayogerako ku radio erisangibwa Embalala Radio West ndowooza mu kibuga Mbalala. Lwali lunaku lwa 6 ennaku z'omwezi zaali 16 bwe mbaseerabidde
date nyinza obutajijukira bulungi naye nga mwezi era gwali gwe gumu Museveni yawoninga ng'ategeeza radio stations ezisangibwa mu Uganda okuddamu okukyaza Kizza Besigye nti omusajja oyo si mulungi kubeera nga mukyazibwa ku mpewo lwa nsonga radio zammwe muba muzitadde mu matigga era n'alabula nti wandibawo ne radio ezimu ezijja okufiirwa layisinsi zaazo. Kakati okuzza ku nsonga ya CBS abamu ku bannamateeka abaali bawolereza oba bannamateeka ba Buganda ebiseera ebyo okwaliko Medad Lubega Sseggona n'abalala baawalirizibwa okugenda mu kkooti oba okubaako ensonga engeri gye bazitematema okugezaako okulaba nga radio CBS edda oba nga bagizza ku mpewo. Era Sseggona yakola statement emu, they said we breached minimum standards. Which minimum standards yali abuuza? Which employee incited violence under which program? Jukira bwe baali baggalawo radio eno bateekawo bakola statement eraga nti CBS bagigadde olw'okuba nti yali inciting violence oluvannyuma lwa Kabaka okubeera nti yali agaaniddwa. CBS eno Museveni yali alagidde radio eddizibweko oluvannyuma lw'Abaganda okwekalakaasa ennyo okw'amaanyi okwaliwo, naye abamu abaali mu cabinet ebiseera ebyo nga kuliko Ofono Opondo baagaana. Era Opondo yakola statement bweti, Buganda is our stronghold and there is no region which gives us a block vote like Buganda. The closure will have no impact at all, and now that it has been opened we expect to get more votes. Wano yakyogera nga radio eyo bamaze ogiggalawo, naye ate nga yali omu kubaatuula ne bawa Museveni amagezi nti radio eno lindako okubeera ng'ogiggula. Obitegedde? Radio CBS yali yaggalibwa okusinziira ku munnamawulire wa Kabaka ebiseera ebyo oba press secretary for the Kabaka 29 yali Dick Kasolo, era yategeeza nti bagenda kukola nnyo ekisoboka okulaba nga radio eno eddizibwawo. Dick Kasolo ne ttiimu kwaliko Ssemakula Ndugwa, ono yali omu ku basajja abakulu mu nsonga z'amawulire mu staff Mutyaba, kwaliko Kaya Kavuma, then abantu bano be baali bakola ennyo okulaba nga radio eno eddizibwawo, naye mu byonna ebyaddizibwawo CBS tebagiddiza layisinsi. Era bwe baali bagizaawo radio eno baagiwa obukwakkulizo bweyina okubeera ng'etambulirako oluvannyuma lw'okuba nti CBS yali ewulirizibwa nnyo, CBS yali etambula nnyo. Obumu ku bukwakkulizo bwe baagiwa kwali kubeera nga bajjako programu ezimu, talk shows ezimu ez'ebyobufuzi. Era baalagira olukiiko olwo meeting yatuula, mwalimu ne bamama Mbabazi, mwalimu abantu abalala nga bwe nkusomedde abamu ku bo Bakaya Kavuma baani. Kakati okusinziira ku bukwakkulizo bwe baagiwa bwawaliriza eyali director waayo mu biseera ebyo, managing director Kaya Kavuma, ow'ekitiibwa Kaya Kavuma, n'agamba abakozi nga bamaze obbatuuza olwo nga radio bamaze ogizzaako. Ow'ekitiibwa Kaya Kavuma n'ategeeza abakozi nti either naddala abaali bakola program ziri eza talk shows ez'ebyobufuzi nga olaba program gye muyijjukira waliwo gye bayitanga Mambo Bado, waliwo program ez'enjawulo naddala ezakolebwanga Bakaddu Mukasa n'abantu abalala. Yategeeza abakozi ku radio nti either ogenda kusigala ng'oli munnabyabufuzi oba sekyo ogenda sigala ng'oli presenter ku radio. Mbufunze baali babagaana okubeera nga baddamu okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi, okukyaza bannabyabufuzi n'okukola ekintu kyonna ekyali kiyinza okuba nga kirabika ng'ekikuba gavumenti. Olw'ensonga radio yaabwe baali bamaze okuba nga bagiteekako obukwakkulizo nga bagizizaawo, naye kirabika wano we baali bagigiddeko layisinsi. Era okusinziira ku Dr. Besigye nga bw'agambye, kirabika CBS eno wano we yali egiddwako layisinsi, era nga newe twogerera radio eyo terina layisinsi. Kitegeeza ki ekyo? Ekyo kiba kitegeeza nti radio eyo erina kuba nga etambulira ku biragiro bya gavumenti. Kyova olaba nga bannabyabufuzi kati nno eggulire lino ndikoledde ababadde beebuuza lwaki CBS radio y'obujjajja eri emu ku radio ezo ezirabika nga ezikuba ekibiina ekya NUP, lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu tebatera kubanga bamukyazaayo. Era naye bwe yali ku radio Simba yavaayo n'ategeeza nti radio eyogera Luganda
teyagimentioninga naye yagamba radio zogera lulimi lwenjogera ziri mu Buganda za Bwakabaka naye tebasobola kunkyazaayo okujjako obwolumu ate olwo ng'omanya waliwo ensonga enkulu. Kakati ensonga ndowooza gitegedde, CBS terina license naye nga kyandibanga ne radio stations ezimu zirabika tezirina license. License eyo erina giweebwa UCC, Uganda Communications Commission, nebanga kubanga yerondoola ebintu ebiweerezebwa ku mpewo wano mu ggwanga Uganda, kyekitongole ekyo ekirina okubanga kiwa license. Naye Dr. Kano Kizabesi agambye CBS terina license. Ngenda kuddamu kuplayingira ebigambo bino then ate tubere nga tuwuliziganyamu updates eziddako. Red Zone TV kwoli bw'abatona bakubanga subscribing akikole nzije tubere nga ate tukwasaganya ensonga. Nze simanyirwe nakoma kubeera ku CBS. Togendayo, tosobola kugendayo. Lwaki? Ojokibuuza mawulire nga bagadoke bwe yabadde ayogere Katonga yagambye bw'ati. Ojokibuuza ba CBS. Lwaki? CBS erina license. Kukolera yeeyo mu Bulange. Erina license. Lwaki terina license? Lwaki radio? Lwaki radio ya Ssaabasajja ekola nga terina license? So abatufuga bafuga empuliziganya, bw'oyita ku kye baagala nga bakuggalawo.